po jako akawuwo. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era nga ye mubaka wa Paalamenti owa Bukoto Central Edward Kiwanuka Sekandi azizaayo ensimbi obukadde 20 ezaweebwa buli mubaka wa Paalamenti okulwanyisa COVID-19. Zino aziwadde eri akakiiko ka COVID Task Force ak'e Masaka kakulirwa Hamani Ssentongo ne RDC w'e Masaka nga bano nno abasinkanye ku Rehabilitation Center ekijjabwemi. Mu butongole okufuna obukadde buno 20 nga buvudde ewa owekitiibwa ennyo Vice President wa Uganda. Sekandi azze netulya ensimbi zino nga liwekedde ku mugongo n'ategeeza nti ababaka bonna baafuna ensimbi zino kyokka ne basalawo ko wali okuzikozesa nga bo wabula bazikwase Task Force yebeesalawo kye zinaakola. Era mulabye ng'omugongo gubadde gwagala na kumenyeka ngazitawa kubanga nyina ekitereke kinene nnyo. Twasalawo nti ekintu ekyo kiweereddwa ababaka baffe baleme bo bennyini bokka okukyetemeratemeramu. Ono ayongeddeko nti oboolyawo ssente zino ababaka bandikemeddwa ne bazingizamu ebyobufuzi ne badduukirira abantu nga baawuddemu abaana n'ebyana. Kyetwava tusalawo nti kifo ky'okutematema netwala ebintu ebitemeeteme tugende ebintu bino tubikwate bannaffe bonna babenga balina ebirowoozo ebibaleeta oba baagala balugu oba baagala kawunga oba baagala misu tujja kukola tujja kuleete. Sekandi era ayagaliza abayisiraamu okuyita obulungi mu kisiibo kino. Ekisiibo kintu kikulu nnyo kuba kyogera kaki na Mukama waffe Katonda. N'olwekyo mpulisa nnyo bannaffe era ne mbasabira ekisiibo kino ekyatandise tukiyitemu bulungi tukiyitemu n'emyoyo mirungi ate nga tukimazeeko tuveeyo nga tutambuza sitamina kubanga emitima gyaffe gijja kubanga girongoose nabo tubasabira. RDC w'e Masaka Hamani Ssentongo olumaze okufuna ensimbi zino n'azikwasa akulira abakozi e Masaka ng'emitendera bwe giragira era nga ne ssentebe wa disitulikiti eno Judy Mbabali asiimye Sekandi olw'okugoberera amateeka n'asaba n'ababaka abalala bamulabireko. Task Force ya Masaka obukadde 20 ne Vice President kyemwebaza nga Vice President ate nga lawyer okubeera nti agoberedde kkooti kye yagambye ne President kye yagambye era awo ne mwebaza afunye tiiki nnene nnyo okubeera nti ye tagoberedde bya sipiika bye yayogedde kwa sipiika yayogedde birala naye ye n'agoberera ebya kkooti nga munnamateeka ate n'ebya mukama we nga President kubanga abobeera Vice President. Task Force yemu ekwasiddwa ttani z'obuwunga 3 eziweereddwayo akulira abakyala mu disitulikiti y'e Masaka Frida Kasemubanda. Nga President tannatugaana kugaba buwunga sebo buli lunaku mbadde nfuna essimu nga 6. Ono obuwunga bunaasabye bugende mu misoso gy'ebyalo eby'e Masaka n'okusingira ddala buweebwe ababoodaboda kubanga basinga tebakyakola. Sebo mbadde nsaba nnyo akawunga kano kagabibwe mu magombolola outside Masaka City kubanga Masaka City ndowooza olw'okuba proximity ebadde efuna ku bintu amangu. RDC Ssentongo asiimye Mubanda era n'asaba bannamasaka bonna bamuyambe bakwasize wamu okuvunuka ekizibu kino. Njagala kubeebaza mwebale nnyo tusobola okuwangula olutalo luno singa tukwasaganyiza wamu. First group eri easily identified ye yaba boda kubanga tumanyi nti abo group eyo babagaana okukola. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Olwekyo bangi nnyo badde bantuukirira nti abaana baabwe bali bubi nnyo n'olwekyo ye group gyensoose okutagetinga.